السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Twebaza owekitiibwa Allahu Jalla wa Ala akyawaniridde entunusi zaffe nga zikuba bulungi nnyo. Tumusaba okusaasira n'ebyengera ku mubaka Muhammadu sallallahu alayhi wasallam. Indeed, he proved right to the rest of the world. Then la ma'budan bihaqqin illa Allah, teri asinzibwa mu butuufu okujjako Allah. And that's why whenever and wherever his name is mentioned, we have to ask Allah subhanahu wa ta'ala to send him salutations, blessings, greetings, and to his family members and to his companions and the entire Muslims at large. Tusaba Allah ekitiibwa mwenna fenna tuseko okusaasira kwe n'emirembe wonna wetubeera. Allahumma amin. Tukyali mu applyinga mateeka agalamula ennuuni ya sukuuni neki ne tanwin mu kitabo kyaffe kiyitibwa Yasarna al-Quran. Kitabo kino abali bangi bakisomesa, naye buli omu alina sitayiri gy'asomesaamu. Okitegedde? Kanabwe kityo tovanga eri n'ogamba nti nze namalako Yasarna biki gusooka otunuulire Seeka asomesa atya, ate owuwe yakusomesa atya. Ntegeereka? Naye omusomeko. Ntegeereka? Si kirungi okusoma ku mwalimu omu, kibi nnyo kubanga otuuka noga Seeka yagamba Seeka nga tolina bujulizi newoza Seeka yagamba oba okitegeera. So wabula si buli omu nti bamusomako. Ntegeereka? Because waliwo bannabida abo tebabasomako bannabida. Okitegedde? Era bannabida bo bemanyi bulungi nnyo era naawe obukwaki obamanyi. Tebali ku TikTok naye bwolaba omusajja nga ali ku sunna bulungi nnyo, alhamdulillah, oteekamu nkola sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oyo musomeeko. Naddala abali bano wammanga ba Sheikh Adam Senjala, Sheikh Hamza Kaira, Sheikh Nasir Siddiq, Sheikh Quraish Mazinga, Sheikh Abibu Abdallah, Sheikh Abdurrahman Mukisa, Abdul Karim Mugendera, wategedde ba Sheikh Sulaiman Nkata, Allahumma ghafir lahu warhamhu, Allah musasi nenga dosize kweziri kuki ono ku mukutu kweziri. Sheikh ali omulala ogoba osomako Sheikh Ishaq Kembo, naye musomeeko nnyo oyo. Ani omulala ani gwe nabidde nga alisoko mu nnyo ku TikTok. Abawalimu abo nga bawulidde n'abafaanana ba Sheikh Jakana ba Sheikh Abdul Hamid Kalungi kalyango ne bamwita Kalungi bamukazaako n'abalala insha Allah ba Sheikh abatawhid abo obokola ki obosinga okola ki okusomako. Naam, tukyagenda maaso n'omusomo gwaffe ogw'ekitiibwa ogwa Yasarna. Tusimbudde agamba A'udhu billahi minash shaitanir rajim illa wala dhimma illa wala dhimma illa wala dhimma قاصدا لاتبعوك قاصدا لاتبعوك كل له. Nsembeyo sukuni kubanga n'ensonga lwaki nsembeyo sukuni nakinyonyola dde ekyo siganya kiddamu.
bwe mba ngatta then nsoma byemukola ati byemwagala nsoma buli nnyo naye bwe banga nsoma kyenga kimusembyayo sikooni nawe kyemanyiza kijja kuyambako inshallah mu Qur'ani ekitibwa ngu ayimirira tugamba nti illa wala dhimmatan qasidan lattaba'uk إلا ولا ذمة قاصدا لاتبعوك كل له وجعلناها رجوما للشياطين فويل للذين ngabo yagala kale okay hagambye إلا ولا ذمة قاصدا لاتبعوك كل له وجعلناها رجوما للشياطين فويل للذين من كان عدوا لجبريل من كان عدوا لجبريل منك so siman kana ngasoma ikhfa indala nabagamba nti ikhfa ya qaf ne kaf byawukana ku ikhfa indala ntegedde gamba nti mank simanka ntegedde simanka ne mankana okitegedde nga wano wetugambye nti tanqa so si tanqa nga ikhfa'u endala ntegereka katugamba nti man kana aduwwan لجبريل أأعجمي وعربي okitegedde hamza ziri bbiri waliwo eno juga alif yamu ne hamza katuga nti hamza okitegedde hamza katuga kati enayokubiri ena sukuni muki mu maaso ga kugundi ku ain kati awo tugamba nti jamiyun okitegedde naye toyeresa because maaso waliwo waawo okutegedde tusoma yuwa arabiyun أأعجمي أأعجمي وعربي كتجد أأعجمي وعربي كما إن شاء الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.